Atandezi wagulumizibwe ekitaffe Tonda namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira balamusizaako bakika namwenna abampuliriza mbiti byemme ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byayo ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva mu bajjajjaffe mbwa mayembe amazadde era amalungi abatudde mu kitangaala nsaba tukole ekikoowo ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalo y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere bumu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizzaako ab'emikwano tubaagala nnyo nnyini ddala abaagalwa sabbiiti eyaggwa twayogera mu kubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya wa we muteeka amaanyi gammwe kibasoboseze okutandika okubeera nga mulaba ebyo ebibeera bikomezebwawo eri ensigo ezo ze mubeera musize olwaleero tuyagala tweyongere okubeera nga tubawa okugereesa kwe kumu mu ngeri gye musobola okubeera nga mwaŋŋangamu n'abantu ab'enjawulo mu bulamu bwammwe abaagalwa teebereza nga oyagala kuteeka ssente mu kampani eyeekola ebintu ebikunyumira era n'okola okusalawo okuteeka ssente mu yo n'onyumirwa amakungula naye lunaku lumu n'ozuula era ne weesanga ng'ababadde baddukanya kampuni eyo bakyusiddwa era n'otakkaanya na baddukanya kampani abajja era n'otanyumirwa ddemeezi ppya eryo erikwatiddwa kampuni eyo omwagalwa osobola okweyongera mu kadde kano okubeera nga oteeka obuuma oba ssente mu kampani eyo nga newankubadde tokkaanya nayo obeera nga okiwulira nti kisaanidde ogiteekamu ng'ogenda mu maaso bw'owulira nti nno weetaaga kuggyayo ssente zo oziteeke ewalala awakuwuliza obulungi era obeera wa ddembe abaagalwa nammwe wee mutyo ng'abaana b'abantu we muyina okubeera ebiseera ebimu amaanyi gammwe ge muteeka mu nkolagana yammwe n'abantu abalala mu bulamu abamu ku bo basaanidde amaanyi gammwe okubeera nga mugabasigamu kitegera abaagalwa ayinza okubeera oyo omwagalwawo nga buli kiseera akutabangula emmeeme ayinza okubeera ab'eŋŋanda zoba abaana naye nga oli mumalirivu okuteeka enkyukakyuka eri endowooza y'ebikolwa byo n'amayengo go eri bo mu ngeri ey'amagezi kitegere
oba osobola okusalawo okulekeraawo okuteeka essira eri abo bonna abatasaanidde naye n'oteeka essira eri ebirungo ebirungi byolaba mu bantu abo. Abaagalwa, osobola okusalawo okubeera nga oteeka amaanyi go eri ebyo ebikkaanya n'amayengo go. Osobola okusalawo okuteeka amaanyi eri ebirowoozo mu kulaba obulungi n'essanyu erijjudde eri abalala, nga bw'ogatte mu birowoozo ebyo ebitafuga ddemeezi lyabwe. Mu ngeri emu oba endala, enkolagana yonna gy'oyina osobola okusalawo okulonda okuteeka amaanyi eriyo oba obutateeka maanyi eriyo okusinziira ku mpulira gy'obeera owulira mu kyo neki ekigenda okubeera nga okungula okuva mu nkolagana eyo. Mukitegeera baagalwa? Mwenna mumanyi bulungi okubeera nga oli ku luuyi olufuna. Bw'obeera ng'oli ku luuyi olufuna kiba kitegeeza nti olina eddembe okugaana oba okukkiriza. Osobola okwewala amayengo ago mu nkola yonna esoboka. Kitegeera? Naye omwagalwa, w'osalawo ate n'osiga essira eri ebyo byonna ebikufuula era ebikuwuliza nti tosaanidde kubanga okikola ku lw'omwagalwa wo, omwagalwa, wandyesanga nga naawe kennyini weesudde mu ddobe. Kitegeera? Omwagalwa, omuntu yenna bw'abeera akukkiririzaamu aba ajja kkuwanirira era nga oba owuliriza ebirungo ebirungi okuva eri ye, era obeera weetaaga abantu bwe batyo okubeera nga bakwetoolodde. Osobola okubeera nga obalaga ekisinga ekyo ekirabisibwa mu bo, era kiba kitegeeza nti ogenda kuba obawa amakungula ago amalungi g'osaanidde okubeera ng'obawa. Kitegeera? Era kiba kitegeeza nti oba ogenda kubawa amayengo agagatudde mu bwa kitinda, kubanga nabo obeera otadde essira ku ebyo ebitudde mu bwa kitinda bwabwe oba kye muyita positive energy. Katukuwa ekyokulabirako. Teebereza ng'olina omwana akuze naye nga tamanyi kikyakkolera bulamu bwe. Omwagalwa, osobola okusalawo okuteeka amaanyi mu kweraliikirira, okusalawo okw'obwangu, kitegeera, n'okubeera nga oteeka amaanyi eri enkolagana yo n'oggala enzigi eriye n'emmeeme eriye. Kitegeera? Abaagalwa, ekiruubirirwa kyo kibeera kirungi kubanga naawe oba oyagala omwana wo. Naye abaagalwa, waliwo amayengo g'osobola okubeera nga oteekako amaanyi naye nga ga bwawannema, nga togenda kubeera ng'ofuna amakungula mu go. Kitegeera? Buli w'obeera ng'olowooza ku bunafu bw'omwana wo, omwagalwa, obeera ogenda kubeera nga tekikola makulu eri ggwe. Kyandibadde kirungi teeka essira ku birungo ebirungi obw'omwana oyo obaagala, era nga bamukwano eri ggwe, era nga balina ebitone, era nga osobola okubayamba basobole okubeera nga bazuula namuziga y'obulamu bwabwe batuddemu, basobole okubeera nga bazuula ki ekyokukola, wa gye balina, kkubo ki lye balina okubeera nga bakwata, kubanga bajja kuba bulungi. Bakkiririzeemu, yogere omukisa eri bo ng'ogamba nti nkumanyi,
Nekyonna ky'onaayiiya mu kwagala omwagalwa manyi nti ojja kukifunamu. Beera gwe wekkiririzeemu nti ojja kuzuula ki kye weetaaga okubeera ng'okolera olugendo lwo. Ensigo zino ez'obwakitinda zijja bayambako okusobola okubeera nga beeraba nga banjawulo amakungula gabeere malungi. Naye ate teebereza ng'obakkiririzaamu naye nga toyagala babeere nga bakyali mu makaago. Osobola okusalawo okusiga amaanyi ag'obwakitinda mu ngeri yonna esoboka, ng'omugamba nti nkwagala era nkukkiririzaamu nnyo, era nga tugenda kukuyambako osobole okubeera nga osembula n'okuva mu nju eno ku nnaku z'omwezi bweziti. Nja kukuyambako okubeera nga otandika ekifo ekiggya n'omwezi gumu ogusooka. Manyi nti ojja kumalako. Abaggalwa oyinza okubeera nga mufunye akadde ne munoonya ennyumba empangise. Kitegera mu wiiki eziba ziddako ne mutambula mwenna ne munoonya ekifo ye kennyini kyeyandirabye nti ddala kirungi ate nga naawe kikusobozeza okusobola okubeera nga kijja kukusobozeza okusasula noono atandika obutandisa okukola nga naye tajja kubeera ng'anyigirizibwa mu kubeera ng'akisasula. Kitegeeza nti nno ebbeeyi erina okubeera nga si ya waggulu nnyo. Omwagalwa kiba kitegeeza nti oba otaddewo olugo mu kwagala, oba okkiririza mu busobozi bw'omwoyo ogwo, eyo ebeera nsigo ya bwakitinda, eba egenda okubeera nga ekomyawo amakungula amalungi. Segera mu kifo ky'okubeera nga obaleka buli kiseera basigale mu makaago, babeere nga buli kiseera obalabirira, kyokka nga akadde ak'okubeera nga beezuula katuuse. Buli w'obeera n'okukkiririza mu muntu omwagalwa, gabeera makungula agawanirira ensi ye ey'obwakitinda ey'omu maaso. Segera mu ngeri emu ki ky'okola n'abo abantu b'owulira nti bazibu mu bulamu bwo? Abaagalwa, wandibanga waliwo abantu abamu mu bulamu bwo nga tobafaako kubeera nga obakuuma. Mu ngeri eno gya amaanyi go mu bbo, teeka amaanyi mu nkolagana y'abantu abalala abakuwuliza obulungi. Okitegeera abantu bano basobola okubeera eyo gy'obeera gy'owangaalira oba ku mulimu, naye osobola okuzuula engeri ennungi gy'osobola okubeera nga osigamu amaanyi go. Wabeera nga weebali nga tosobola kubeewala, bawulirize mu kifo ky'okubeera ng'oyomba nabo. Wa ekitiibwa endaba yaabwe, naye naawe wa endowooza yo okusinziira ku birowoozo byo mu kifo ky'okubeera nga oyagala kulaga nti ekikyo kye kituufu. Kkiriza nti naye ekikye kituufu mu ngeri ye. Kitegera w'obeera ng'oyagala buyambi, osobola okunoonya obuyambi eri abantu abakwetoolodde, oba batherapist, bakakensa mu kyo, oba abali online, bakuluŋŋamye mu ngeri gy'osobola okubeera nga oweewaamu ekitiibwa, nabo ng'obawa ekitiibwa. Kitegera abaagalwa, tewaliiwo kusiga kulungi kwokka okujja mu bulamu bwaffe ffenna nga ebitonde.
ensigo ezimu zino oluusi zibeera nnungi okubeera nga okolagana nazo, ezimu nga si nnungi, naye kisinga mu byonna yeggwa asalawo wa gy'oteeka essira amaanyi go, era ki ekigenda okubeera nga kikomawo eri ggwe, kubanga ky'osiga ky'okungula n'embotalabika bwe kityo bwe kiri. Omwagalwa, oyinza obutakyusa muntu mulala n'amayengo gago bwa kitinda, naye osobola okubayamba n'obeera ekyokulabirako eri bo. Kitegera omwagalwa, mu mbeera yonna ebeereza eri obulamu bwo osobola okubakkiriza kyonna kye babeera bataddeko amaanyi kibeere nga kikomezebwawo eri obulamu bwabwe kasita babeera nga bakironzeeko, ate ggwe naawe okkiriza okusobola okubeera nga oteeka amaanyi mu kweyagala, kulembeza ebyo bitudde mu bwakitinda positive. Gezaako okulaba nga ofumiitiriza mu ngeri ey'engezi wa gy'osiga amaanyi go mu bulamu. Katonda akuwa omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala, yaffe bajjajjaabo mu bamayembe amazadde era amalungi, oba be muyita the light angels mu Lunyanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka Abange obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume.